olunaku lumu akomawo atutwala eka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo era twebaza Katonda olw'abatendereza Mukama aba Emirates, ate ne twebaza Katonda olw'enteekateeka gy'atukoledde ng'abaana be okusisinkana ku mukutu. Ssebo nnyabo ali eyo nawooli, nsanyusa okukulabako, nsanyusa okuwulizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate neneebaza Katonda omwoyo we okukolera mu ggwe, omwoyo we okukolera mu nze, ne tuwaayo akadde ne tugamba katubeereko mu maaso ga Katonda. Ensi ng'etunyiga, ensi ng'etusika, naye buli lw'owagaanya n'ogamba sabbiiti etuuse n'ogijjukira wakati mu kutoba, kisanyusa omutima, naye ate kitusembeza kumpi ne Katonda waffe. Mukwano gwange akola bw'otyo bulijjo ne bulijjo, nkusabira nti wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kutoba, ate oteekawo akadde ak'okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Mukama ag'omukisa. Namusaako abantu bonna bwe kubanga kuliko bannaffe abatasinza mu kkanisa ya Seventh Day Adventist Church, naye ng'olunaku olwaleero wafunye omukisa okuwulira n'okutegeera ku bubaka buno nti bugenda kubeera ku mukutu oba bulijjo. Nkusabira oyongere okubeera ekitundu ku ttiimu eno esinza ku mutimbagano. Mukama Katonda waffe afaayo era nze mmanyi asobola okuwulira okusaba kwaffe. Njagala okwebaza abo bonna abakola ekitundu ekinene ennyo okulaba ng'okusinza kuno okwawugama kubeera kw'amaanyi, kubeeramu omusinzi. Mukama waffe abawa omukisa. Olunaku olwaleero njagala okwebaza Katonda nti nsisinkanyeeko maama Kakembo Miriam, antumye okubalaba kuba mbaddeko naye ewaffe, tubadde n'okusinza mu busumba oba mu bulabirizi obwa East Buganda Field, gye mbadde emisana oli olwaleero we buwungeredde ng'ate ndi mu kusinza wamu nammwe, naye aŋŋambye mbatumire, n'agamba nti mulabiyeeko abaagala nnyo era abasabira. Olunaku lwaleero tubanyawo ekyokuyiga kyaffe Mukama kye yatuwadde twogereko, kiriko omutwe ogugamba nti komawo eka. Katusabe tuyingire mu kyokuyiga. Weebale nnyo Mukama kubanga essaawa endagaanye gye wateesa nti olunaku bwe luti mu ssaawa bwe zityo ojja kweyogera naffe. Mukama nkwegayirira kankole ng'omuzindaalo neeyogera eri omwana wo oyo ow'obuwala, omwana wo ow'obulenzi gw'oyagala akomewo eka. Mukama okusaba kwaffe kuli nti bwe tunaamalira obubaka buno ffenna buli omu nga yezzeemu, buli omu ng'alowoozezza era ng'omwoyo waatuwaludde tukomewo eka wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Ogera ku kukomawo ewaka oba eka. Bwe nabadde ndi awo ne ŋŋamba nti naye kiki ebiseera ebisinga ekireetera omuntu okuva awaka? Kubanga bw'otunula ebiseera ebisinga buli muntu yenna yeegomba okubeera awaka we oba ewaka ewaabwe. Lwaki? Kubanga ewaka waliwo ebintu ebimu bye tusuubira nga ne bw'oba awaka obeera n'emirembe, nga ne bw'obeera tolina kyakulya, bw'obeera awaka owulira ng'omukkufu newankubadde enjala ekuluma. Bw'obeera ewaka waliwo ebintu ebimu by'owulira nga si nsonga nnyo. Kyova olaba omuntu eno ewaffe e Uganda, kubanga abasinga mukimanyi, omuntu oyinza omusanga nga yeebaka n'afuluuta naye nga yeebase ku kkutiya nga gwe mufaliso, naye nga ajazeewo ekkutiya ye ne yeebaka otulo ate obudde ne bukya kubanga ali waka. Kyokka omuntu n'agenda n'asasula ne wooteeri n'agisasula ensimbi mpitirivu, omufaliso kifaliso kinene kimasaajinga n'omugongo, naye otulo ne tubula. It is very possible okusula mu wooteeri naye n'osula ng'otunula naye nga gwe wasasudde ssente. Kyokka ewaka si nsonga weebisse ki, oba weebisse kaveera oba weebisse ssuuka yokka oba weebase kafalisa akasingayo okuba akatono. When you are at home you find peace and you can rest. Ne mu bulamu bwaffe obulala buli lwe tubeera ewaka, that's where we expect okukkuta. Oba ndidde muwogo
si nsonga oyinza n'okufumba enkoko yo ne sirookalooka kubanga ewaffe twalidde muwogo. Eno ewaffe Buganda baakubanga n'abaana actually twakula tumanyi omwana talya mu kyalo. Ate ne tukula nga tuli bamativu oba bafumbye ekijanjaalo oba bafumbye ekinyeebwa ogenda ku banneyiba ne bajjula ennyama ne bagamba toolya emmere namaze okulya naye ngeka walidde kinalidde kijanjaalo na kinyeebwa because nabadde waka. Kati bwe natunuulidde ebintu ebyo kubanga ngamba nti omuntu aba ng'afuna okumatizibwa mu mutima nti nina we neebaka nina weensula nina abantu abanfaako because at home you freely express yourself. Osobola okwerwanako osobola okwogera nti banange ebijanjaalo bitutamye kubanga oli waka kyotasobola kukolera watali wammwe. Naye bwe kiba ng'omuntu asobola okufuna emirembe egikola byonna ne yeeyagala omwana bw'abe ekyokulabirako ky'abaana abato usually bana abato bwe babeera ewaabwe oyinza omusanga ng'amagulu agawanise mu ntebe omusanga alinnyalinnya buli wamu omusanga remote ya TV aginyiga kubanga waka awulira he or she owns whatever is in the home kubanga ye mwana ate wano weewaabwe omwana that same child mutwale ku neighborhood batono nnyo mpozi aba generation eno gwogenda okusanga nga yeetakulira ku remote y'abendi kubanga akimanyi eyo TV si yaabwe era amala nakusaba lukusa kugamba mami tukyuseeko oba nti tukyuseeko okuleka ab'ennaku zino abamu maybe betukuzizza ne tulekera ensi neekuza naye omwana gw'okuzizza amanye ekyawaka kikye akiinako obuvunaanyizibwa ekitali waka si kikye so omwana naakula ng'alina obumativu nti awaka I can get everything, every kind of life. Naye weriyitawo you can get surprised. Omuntu eyanabirwa waka n'atuuka ekiseera n'avaawo. Ne weebuuza nti kale gye yagenze kyekisingako obulungi ng'ovudde ku bana abavaawo ewaka nti yafunye omusajja afumbirwe nti yafunye omukazi awase. Yes, that one we can understand nti atandise obulamu era naye agenda kutandika amaka agage gagenda okwenyumiririzaamu naye waliwo abavaawo nga n'okutandika amaka yagatandika n'omukazi n'amufunanga mulungi n'omusajja n'amufunanga yooyo ng'osuubira okuba nti obulamu bwe kati we butuuse ayina kutuula n'arelaxinga Katonda n'amukola ebirungi byonna ebisigadde kubanga ebyandibadde ebizibu byasosomuwa naye abantu ne bafuluma amaka gaabwe. Nabadde ngamba nti kiki ekibaleetera ekyo ebintu biri byennyini nze kyekyokuddamu kye nafunye nti ekigambo omuntu bw'abeera awaka wasuubira okwagalwa nga tewaliwo abuusiza nga talina kubuusabuusa kwonna nti tewali waka atamwagala. Omuntu bw'atafuna kwagala waka kwabadde asuubira kimuviirako okukyusa endowooza n'agamba ekyo nali ndowooza si bwe kikola ki si bwe kiri n'atandika okufuna endowooza egamba osanga ekifo kye ndimu si kye kituufu n'atandika okwagala okwesalira amagezi kubanga kye yali asuubira awaka si kyafunye. Abaana baffe ene Uganda abaana bangi abaddukidde ku streets naye ng'oba oli awo sigamba nti buli atuuse ku street kituufu tafunye kwagala naye waliwo kye babadde basuubira okufuna awaka naye nga tebakifunye. Kisoboka nnyo okuba nti omusajja omukulu bambi yateekamu ne ssente ze musajja wattu n'emikwano gye ne gimukwasizaako n'awasa omukazi omulungi ne bamuleeta awaka ng'amusuubiramu ekyo kyasuubira mu mukazi naye bw'atakifuna yeekanga agenda okulaba omukazi gwe yasuubira okuba aleete awaka afuulewo olubiri lufuuse akasiisira. Musajja atu ono oba mukazi wattu agenda okulaba nga tebigatta n'agamba olw'embeera kanneeyiye waakiri agenda mu muzigo
afune obulamu bw'omuzigo ng'alaba buyinza okuba beta than kalina gye yazimba emufuukidde ekizibu. Waliwo n'abalala ng'ekibaforcing okuva ewaka kubanga si bamativu n'ekyo kye bafuna, especially abaana. Oba baana expectations nene, oba n'asuubira lumu omwana ayinza okwejjuumuula nga badde asuubira taata obaoliawo omugulira emmotoka, taata n'atagireetera mu budde, oba ayagala Prado, taata n'aleeta ka Visa oba oba ka Spasio, anti eno bwe buliyo obwanguwa yanguwa, omwana muli n'afuna obutamatira, oba n'ayagala ekisinga ku ekyo ekiriwo. Ekyo kiyinza okuwaliriza omuntu omu okuva mu nnyumba n'agenda n'ava ewaka n'agamba kanyinde ntandika obulamu mbutomere mpambane. Eno e Uganda bagamba n'atala afiya. Abantu bangi bavudde mu maka gaabwe nga batala afiya kubanga somehow somewhere they have been disappointed with those people they thought would add value to their lives. Nabwe kityo bwe kiri nga nzijjayo ekiri eri mu maka gaffe, amaka mwe tuzaaliddwa, amaka mwe tubeera, abakazi ne basajja baffe, abasajja ne bakazi baffe n'abaana baffe, nga nkijjayo eyo mu bulamu obwo nkiyingize mu bulamu bw'Ekikristaayo. Waliwo obulamu bw'Ekikristaayo omukristaayo eyajja mu kkanisa nga awulira ebirala byonna bwe biba bigaanye, ekkanisa egenda kumuwa emirembe. Ebirala byonna bwe biba bigaanye, eri nga bansalira omusango, ekkanisa egenda kuntegeera. Bw'atuuse mu kkanisa alaba birala, kwe kusalawo n'agamba nedda, sigenda kufiira wano, after all byonna okusigala wano n'okubeera ebweru, ndaba wonna wookya. Abantu bavudde mu kkanisa kubanga abadde disappointed. Abantu bavudde mu maka Katonda gye yatukolera, Katonda mwatukuŋŋaanyiza ng'abaana basebo ne bannyabo. Tuli baana ba Katonda ffenna. Oba oli mukulu, oba oli muto, ng'abaana abazadde kimu ku biyinza okutuwa emirembe, ebiyinza okutuwa essanyu, kwe kulaba nga taata tutudde tusobola okuteesa n'okukkaanya n'abaana baffe. Naye buli lwe wabeerawo obutakkaanya, bataata abakuze mu myaka abalina ku baana abakuzeemu, omwana buli lw'otuuka ku level nga wandirowoozesa nti kati omwana waakutegeera, nti kati omwana wo musobola okuteesa naye ogenda okulaba nga byakola birala, nga by'omunnyonnyola tabiraba kubanga osubira obwongo bwe kati bulowooza bufumiitiriza, naye nga tafumiitiriza ebintu agwamu bigwe, ate ye alemedde ku kyayagala, ky'omuwaamu amagezi takifaako. Awo wajjawo obuzibu, era ebiseera ebisinga abamu abazadde kibayitirirako, abamu ne balekawo abaana baabwe, n'abaana ne basalawo olw'okuba balabika tebakwatagana ne balekawo bazadde baabwe. Naye bwe kityo bwe kiri ne Katonda waffe. Katonda atusuubira okubeera mu maka, mwatulabiririra nga taata, tutuule tubukale, wabeerewo okuteesa, wabeerewo okukkaanya. Olwaleero tugamba nti ng'omwana wa Katonda oyinza okuba ofunye omukisa okuwulira obubaka buno nga tetunnagenda wala nnyo, lowooza okukomawo eka, kubanga taata waali ye kyava kwe kulaba nga tuli wamu nga famire. Amiina. Omusajja omu bamunyumiza nti bwe baali nga bakyali baana bato mu myaka egy'ekitiini egyo 14, 15, ne batandika omuzannyo nga bazanya emizannyo egy'enjawulo, naye tulina emizannyo egimu nange naguzannyako edda, emizannyo gy'okukoleeza oluyiira nga gunyuma kubanga gwokoleeza ng'omusiru bw'abeereera, kuba twabanga basiru, nga ffe tunyumirwa kulaba muliro we gukwata, okoleezeza akasubi kamu ne kalanda ku kalala, naye ne kookya ekibira kyonna. Kati nga mmwe mubeera mwali kulaba muliro gutambula,
mumunyumirwa nga nerikutuuse kati bambi abaana bano mu myaka gyabwe mu muzannyo ogwo nga bagenda bakoleeza oluyiira bwe lwakolera kyali kiseera kya musana pereketya bakoleeza oluyiira ne luva ku kasakasaka emabega wa kasaka waaliyo olusuku lw'abendi nga lulungi yadde musana gwaliyo ebireka byaliko ku nsuku naye nga mulimu amatooke ng'enkuba essaawa yonna bw'etonnya mu kweti bano batunuulidde olusuku olwo kuba lwali lunene olusuku olukwata eka ne lukwata ne lugattako ekitundu olusuku lwali lunene kati bakoleeza omuliro nga bw'omanyi era obuto omuliro gwakwata ne gubava mu mikono nga tewakyali alina magezi mu buto bwabwe omuliro ne gulanda ne gukwata olusuku lw'abendi olusuku lwonna olulimu amatooke g'abendi balutadde mu ssente balubika terwali lubikke ne gulyoka gulandira ku bisubi ne gulandira ku bireka byonna olusuku lwonna ne lujja abaana bano ne badduka abali ku mulirwano ne bategeeza taata bannanga olusuku lujja aba ne bagezaako okukola kyonna naye ng'olusuku luyidde taata n'amuuza ng'era bwe wandimise n'ayita abaana bano bamwabadde mutya nga bw'oyita abaana bo bw'abayita bonna ne bajja baali bana n'abagamba ku ttaka nabagaana emizannyo egy'ekisiru mugenze kwonoona mundeetedde ebizibu nsimbi ngenda zijjawo ezisasula abasatu ne bakkiriza ne babakuba emiggo era ne beetonda omwana ow'okunona omusajja ye yali omukulu kati nnyumya bino yali muto by then naye akula omwana ow'okuna mukulu waabwe n'agamba agannyabo nze tebankuba mbo ngenda kudduka we munazibira muzeyi ng'abivuddeko musajja n'adduka taata n'agamba agannyabo mpozi nfe leero naye nga sinnafa ataano nga nkyali mulamu mala kukuba olyokoddemu okuyinnya wano n'omuvubuka n'agamba agannyabo taata oganga tojja kunkuba nze tebankuba newankubadde twayokyezza nkitegedde twayokyezza naye teri kunkuba ne taata n'akalambira n'agamba nange mmala kukuba olyokoddemu okuba omwana mu maka muno emyaka ne gyetooloola omwana ono teyadda waka buli lwe yagezakako okudda ne mama ng'agezaako okwogereza taata ng'amugamba nti bw'owulira nga tosobola kubeera wano kuba mutabani wo taliiwo naawe siba ebi byokola otya onviire maama n'atuuka ekiseera n'abivaako emyaka 10 ne giyita abadde mu 15 taata agasseeko emyaka 10 n'okumuweerera agaanyi yagamba siweerera gwe sizaala oyo yeerangirira mu lwato ti si mwana wange okuva lwe yava ewaka omusajja n'akula ne yeeyiya eyo ne yeeyiya n'asomako obulamu ne bukaluba ebbanga ne lituuka fiizi ne zibula naye n'akula mu bufunze n'afuuka musajja mukulu n'aweza n'emyaka 45 nawe omusajja aweza emyaka 45 musuubira okuba ng'alina n'abaana musajja n'agattako emyaka n'akulira ddala n'aweza emyaka gye nga 5 nga musajja mukulu n'abaana be bavuddemu basajja bakulu bakazi bakulu olunaku lumu jjajjaabwe azaala kitaabwe n'afa musajja ono n'agenda okuziika nga okuziika kuwedde batuuza olukiiko lw'ekika omwami ono nga batuula buli omu yeeyanjula eggwani ani akuzaala n'ebiringa ebyo n'abaana bo mukyalawo kati bonna beeyanjula omusajja atuuka naye yeeyanjula nze gundi mutabani wa gundi bwe yayogera mutabani wa gundi taata waya ne zita n'agamba agannyabo nva mu lukiiko luno nze sizaala basiru sizaala bampaka sizaala bayinafujo sizaala bakiwago nze nzaala abantegeera oyo namuzaalukuka temuddamu kunyega
Sajja n'akwata wansi ne waggulu ne bagamba kiki ekyabaawo nga bazze babiwulira. Omusajja n'abagamba oyo ekyokukola akimanyi nekye yakola akimanyi era n'ekimuzzaamu okufuuka omwana gyendi akimanyi. We nasibira weewo sirikyusa okutuusa nga nfudde naye ne bwenfanga nga simukubye tanziikanga ate ne mu kiraamo kyange tabeeramu. Abantu ne balowooza byakusaaga naye nga muzeeyi yali serious. Omusajja ono yali akuze ekyamazima ng'akitegeera. Yali yeetaaga kitaawe. Emboozi eno ekomekkereza egamba nti mu lujjudde lw'abantu nga n'abaana be we bali. N'abakyala mwazadde abaana mwe bali mu lukiiko. Sajja n'agwa wansi n'agamba taata emyaka gye mbonyeebonye mu bulamu nga kinyiga kubanga siri waka. Baganda bange bandaba ng'omugwira. Njagala kukomawo mbeere omwana. Nzikiriza taata mu myaka gyange gino nga nzikiriza taata nkube embooko z'oyagala naye nkomewo eka mbeere omwana. Famire yonna neewunga. Taata n'agamba bw'ogambye kale bataata abaliwo baaliwo basatu buli omu n'afuna embooko. Buli omu ne bamukuba buli omu n'akuba bamukuba kajegere. Taata bwe yamukuba embooko esembayo bwe bba n'asituka n'amugamba kati oli mwana wange okomyewo eka. Nkuzadde kubanga otegedde nti kitaawo omwana ono yakomawo. Kubanga yategeera nti ebirala byonna tali waka talina mugendo. My dear sister brother, oyinza okuba olina olubiri lw'ozimbye, olina obulamu bw'otandise, olina obulamu bw'okoze naye bw'onoobukola ng'oliwa nga toli waka, toli mu nnyumba yaffe Katonda kwita okubeera, Katonda kumira, ebyo byonna bigenda kumenya naye byabwereere, toli waka, komawo eka. Sajja ono yategeera amakulu g'okudda waka. Bamukuba mbooko. Oyinza okuba gwe tugenda kusasula mbooko nga kikwetaagisa kutegeera amakulu n'omugaso ogw'okwekuumira okumpi ne Katonda. Taata waffe atwagala nga tatutaddeeko bukwakkulizo, atwagala nga yatunoonya newankubadde buli lunaku ffe tumusobya ne tumunyiiza. Waliwo ebyokulabirako mu Bayibuli ne njagala okukozesa olunaku olwaleero. Omukyala omu ne bbaawe oyo omuvubuka gwe twogeddeko omusajja omukulu yakubwa embooko naye nga ku nkomerero akomyewo eka. Njagala kubuulira kitaawo bwe yafa yali yakyusa ekiraamo, oluvannyuma lw'okutegeeragana ye yafuuka n'omusika. Amiina. Buli lwe tulemera ebweru waliwo omukisa gwe twefiirizza ffe abaana ba Katonda. Omuvubuka n'ekyamutwala kutya kubonerezebwa. So nga bwe bandimubonereza akaseera kandituuse embooko tezibeera ku muntu ye ne bw'oyulika nga naye ekyo kivuddewo eri mikwano gyange ng'oli eyo kubanga abadinkoni kubanga omukulembeze w'ekkanisa yakugambako n'okuweereza olida bakwegayirire oli eyo ogamba era kasita nabo bitambula n'ebingi bitambula oli mukugenda otufiira mukwano gwange towanika. Ne bwe waba waliwo eyakuvuma, ne bwe waba waliwo eyakunyiiza, ne bwe waba waliwo eyakola ekifaanana kitya, kkiriza omwana yenna ng'ali waka bamubuulirira anenyezebwa ekikujja kiki kubanga abakadde bayogedde ku linnya lyo. Obanga toyagala erinnya lyo lyogerweko, erinnya lyo ligende mu Elders Council, mu District Council oba mu Church Board oba balisabire mu ngeri y'enjawulo. Kiki ekikusindika okukola ebintu ebyo? Lowooza nti ekkanisa nga bw'etegedde olunafu bwo egenda kuyimirira wamu naawe kubanga oli mwana nabo baana maaso ga Katonda. Okulowooza nti ekkanisa etegedde olunafu bwo n'oleka
nza kinuma eri abantu abamanya nti ekkanisa etegedde obunafu bwabwe kati bagenda kubasiba church board egenda kutuula bibiri nnyo eno nnonze ebiraba naye n'owulira nga olw'okubanga just kitegeerekese nti yakoze bw'ati tebyatambudde bulungi era ne mu buweereza bagenda kumuyimiriza ekyo kimala omwana alowooza nti alina amaanyi okuzira ennyumba ya Katonda n'adduka ewaka baleme kumubonereza baleme kumuwumbawumba baleme kumuluŋŋamya eryo libeera kwewulira eryanyi naye saagala ekyatuuka ku mwana omu mu Bayibuli naawe kikutu bwe kiba nga kitegeeza Katonda kututuriminga kubanga agamba nti nze bonna benjagala mbanenya mbabuulirira bwe kuba nga kitegeeza kutubuulirira kutunenya tutereere abagalwa katukkirize tutereezebwe naye nga tuwaka sirina nsonga y'amazima ya mu kkanisa sirina nsonga y'amazima ensuuzaawo obuweereza kubanga nanyize bambuuliridde eriyo abamu ng'ekibadde mu kkanisa baagala kufaanana famire emu mu Bayibuli gye tusomako mu kitabo kya Luusi waliwo famire emu eya Elimereki ne Nawume Elimereki ne Nawume bw'ogenda mu kitabo kya Luusi essuula esooka agamba nti Elimereki ekiseera kyatuuka mu Isirayiri ne muggwamu enjala Isirayiri yonna ne muggwamu enjala nti naye ono ye n'alaba ng'ewuwe kisuuse nnyo nga tebakyasobola kugumiikiriza njala n'agamba mukyala we tugende mu nsi y'Abamowaabu tugendeyo eyo tugende tunoonye ekyokulya ne bava mu nsi yaabwe ne bava waka ne bagenda ne bawaŋŋanguka ne bagenda banoonye ekyokulya naye nga tebakinoonya waka nga bakinoonya mu nsi engwira era ne bagenda ebyafaayo ebyo sibisomye kubanga tusobola okugoberera mpolampola nti naye we kubanga ewaka baddukayo okufa enjala ekiseera bwe kyayitawo Bayibuli egamba nti ne batuuka mu nsi eyo ne batuula eyo emyaka egisukka 10 bwe batuula eyo abaana baabwe ne bawasa abakazi abatali bawaka kubanga badduse enjala bagenze banoonye emmere abaana baabwe mu kunoonya emmere ne taata n'atuuka ne yeerabira nti eri gy'okaayo lwakugulu olwoliawo kyaggwawo katukyuke tukole tutya tuddeyo yeerabi nti abaana ne bawasa abakazi mu nsi endala ebintu biri after some time eyaleeta proposal n'omukyala n'agoberera Bayibuli egamba nti Elimereki n'afa omukazi Nawume n'amuleka mu nsi engwira gye baddukira okunoonya emmere n'amuleka n'abaana bw'amuleka n'abaana mu nsi engwira ekiseera kiyitawo n'abaana b'Elimereki bombi abalenzi ne bafa ne baleka Nawume omukazi bw'omu mu nsi engwira ne baka abaana abatava waka ssebo nnyabo ekituufu kiri nti mu kkanisa ya Mukama mulimu ebizibu bingi ensimbi ojja kuzinoonya kuba tuzinoonya n'ozigatta n'ozibala nga teziwera naye buuza abatali waka ngamba abatali mu kkanisa bo bazirina nnyo kale bwe baba bazirina naye
tanga nga abali ewaka ngamba abaana ba Katonda abagumidde waka ezo entono ze tulina Mukama azisinga okusa nti bwe omusajja avudde wano aleme kufa njala ekyamutta Bayibuli tekitubuulira naye kyamuttira wabweru teyafuna mukisa gukomawo waka ne kitwala n'abaana mu Lunyiriri olw'omukaaga lwe njagala okusoma mu Luusi essula esooka olunyiriri olw'omukaaga agamba nti awo Nawomi n'alyoka agolokoka ne bakaabaana be addeyo ng'ava mu nsi ya Mowaabu nti kubanga yali awulidde ng'ali mu nsi ya Mowaabu nga Mukama bwe yajjira abantu be ng'abawa emmere. Ssebo nnyabo oli mu kudduka mu kkanisa kubanga ebweru kirabika nga yo ewali ebyokulya but Nawomi yadduka n'agenda ne famire ye abawadde emmere bagenda mu maaso n'agamba kiki ennyo after all even the husband has gone the children have gone now I'm alone kanzireyo eka ssebo nnyabo there is always bread in the house of the Lord. Amen. Oh God, there is bread. But it cannot be tasted and cannot be felt by those who will stick in the house of the Lord. Togenda kutegeera bulungi bw'emmere Katonda gy'awammebe ng'ofulumye oyagala okuwulira obulungi bwa Katonda mwana wange bwa Katonda si nsonga osibye enjala nakumeka guma kimu ng'omanyi leero ejja kunyuma enkya Mukama ajja kundabirira. Amina. Tasobola nti Nawomi tewali kugamba Nawomi yamugamba directly nti naye yawulira. I want to tell you it is going to be very disappointing okubeera eyo gy'oli eddaawo eno olaba biboolese mu nnyumba tuyinza okuba tuli baavu naye kubanga atuliisa. Amina. Ekituufu tuyinza kuba oli gy'oli naffe tulwala oyinza okukyagala okujja mu kkanisa kubanga olwadde olwaleero oyinza okuba obulwadde tebutegeerekeka naye oyinza obutamanya nze kyempitamu. Even amidst the sicknesses within the house there is medicine. Mulimu eddagala nga bakugambye wabweru waliyo awonya abakazi tofuluma ekkanisa era bw'oba ofulumye ate one moment for any reason please think before it is too late and make a U-turn back home. Wow. Because there is bread in the house of the Lord. Yes. Yamugamba mu bigagisa okuteekamu yateekamu ebikondo nga bigenda kubeerako emigaati 12 buli kika n'omugaati bw'oba osomye ebyafaayo bya sanctuary naye buli mugaati gwali gulaga nti buli mwana wa Isirayiri buli mwana w'omulimba bw'anajjanga muli mukaalu nja kumuliisanga. Wow. Onoonya kyakulya. Katonda waffe atuwagala tuli baana amanyi Debora nina okulima Debora nina okwambala Debora nina okwevuga bwenba njagala kwevuga ajja kumpa emmotoka kusoma eru ngende nsibe but ajja kundabirira abaana basome. Wow. Tofuluma n'ogenda ebweru Mukama ajja kulabirira n'abaana bo. Nawomi, it is very unfortunate nti ye n'amala kumutuukako abaana ne bafa omusajja n'afa asigaza abaana baatazaala ne bakrista bwe tazimanyi bulungi naye olwekyo kyeyayingirako kubanga yasituka ewaka n'agenda yaddala byatategeera
abaana Mukama be yamuwa yabaleka bweru ye n'akomawo ewaka. It is really unfortunate. Era sikusabira bikutuukeko. Lowooza okudda eka ng'ebyatuuka ku Naomi tebinnakutuukako. Ayinza okuba simanyi kizibu ki ky'olina mu maka go. Ayinza okuba amaka tebitambula bulungi. Ayinza okuba nga waliwo ekizibu somehow somewhere nga tondaba kusiba migugu nga kutuuka mwana gwo kuva waka kubanga daddy mommy don't understand me, they talk a different language, I don't understand things differently, I'm thinking them differently, so we are not at par, so I'm leaving. Please, before you leave, you want to go astray, don't just go. There is prayer, there is provision in the house of the Lord. Just stay in the house. Wow. Mukama agenda kulabirira waka mu nnyumba, talabirira muntu wabweru. Era Naomi bwe yadda ng'ali bw'omu nga n'obuswalaaswala ate yabeerawo at the mercy of those who had stayed home. Tebaamugoba. Katonda waffe ekyo kyakola. Bwe tutegeera nti gye tugenze kale tugenze, twabadde tunoonya ssente, twabadde tunoonyayo linnya, twabadde tunoonyayo kino, naye nti Mukama nga tuli waka wagenda okukola ekikulu ne tukubuulira agenda tuteerawo abagenda okutulabirira. Kubanga abateeseteese. One thing I learned from Naomi, church, she swallowed her pride. Teyatya kukwala. Yagamba kale oba baseka baseke, ntambudde ekimala, nebimala. Abaseka baseke, naye kandi waka. Tonange mwanyinaze kugamba, tofaayo. Daleda, tofaayo ku bye. There's no way. Katonda waffe agamba kimu, ayagala okomemu nze akulinze ewaka. Amina nnyo. When you talk about some people will laugh, let them laugh. It is your life. Naomi amanyi pain gye yalina mu bulamu bwe. Naomi amanyi pain eyo. Teri ategeera pain ya Naomi kufiirwa bbaawo, n'ofiirwa abaana, n'ofiirwa n'erinnya, n'ofuuka reference in a negative way. No way. Teri yali ategeera kyayitamu, naawe tewali ategeera. You have gone. You have wondered. Your God, just make a U-turn and come back home. Mukama akulinde. Naomi bwe yadda, story ekomekereza enyuma. Nti newankubadde yagenda n'agamba nkomyewo, nagenda nzijudde nkomyewo sirina. Naye ate Mukama n'amukolera omukisa mu mwana Ruthi. Njagala kubuulira. Lowooza ku ngeri gy'ogenze n'ova wali Katonda wo. N'ogenda n'okola byonna by'okoze. N'onoonya ssente, n'onoonya ebyokulya, n'onoonya emikwano, n'onoonya omukazi. Wakola ne Mukama n'omukazi oyo n'omusajja oyo awamu n'abaana be wazaala kati b'osuddewo oba gwe mwana gwe bakadde be booleseewo eyo ndagaano eri wakati wo ne Katonda wo. Lowooza okomewo eka Mukama akyuse ebigaanyi. Ate Mukama agenda kunyiga ebiwundu, agenda kujjanjaba enkovu eyo. Enkovu gufuuka omukisa. Ruth yafuuka omukisa eri Naomi. Basebo ne banyabo, mu story ya Naomi eno mulimu wano nti tugamba olwaleero nti komawo eka, naye naffe ng'ekkanisa ba church members oluusi abantu bandyagadde okudda, bambi bwe tubeera ayinza okuteekamu akameseji, ayinza okukola bw'ati, naye batya okuvaayo okweyabya kubanga mbuna ebizibu byabwe twabitegedde nnyo, naye kiikino ekyama kiikino
Kubanga waliwo kwe tulabye tubawe balonderere ennimiro zaffe. Haleluya. Yes, tubawe balonderere. Olonde n'aleka namu ebyekigendererwa nakulekera alonde akizudde nti Katonda agabirira abo abali ewaka. Naffe katubeere omukisa eri bannaffe abagenze ne bava awaka naye nga balabika bakomawo. Omuntu yali aweereza bulungi oba n'afuna obusungu oba ne wabaawo ebitatambula bulungi oba ensimbi zamubulankanako kale lyakola bwe biti naye ng'alabika yakitegeera ku luli yazikwata bubi ayagala kudda. Tetumulaga nnyo nti ffe bwe twasiba tetusumulula. Eno waliyo amakanisa agamu gasumulula gateka abantu ku church board ku discipline ne zibasiba ebiseera ne basavinga discipline gundi zaabwe ne ziggwako ekkanisa n'ebasumulula n'ebalangirira naye ng'abakristaayo bo baabasiba mayisa tebagenda kubasonyiwa. Wabba ssente z'ekkanisa wakola bwoti ne bwoti wazaala mu mwana w'omukadde ne kifuuka oluyimba ne tubayimbirira naye Bowaazi teyakolanga abakristaayo abamu bwe bakola. Abantu be tugamba nti tukomewo eka bwe bakomawo katubaanirize n'omutima ogw'essanyu nga taata oli bwe yakola ku mwana eyazaawa. Ti omwana oyo bwe yagenda mu nsi eyeewala n'asaasaanya n'anyumibwa n'akola bikimu tewali muntu mwana ono kusooka wabula taata kubanga omutima gwali gulindiridde omwana we. Naffe abantu bano katubaanirize bambi. Let them feel that love because it is the same thing that one person next you turn and gets back home. Naffe katubeere n'omutima ogwo twanirize bannaffe tuleme kubanga oli muganda w'oli eyazaawa nti ate bwe yakomawo ye n'anyiiga. Nedda. Abantu abamu olw'ebyo bye bayiseemu bagenda kukyuka. It is really unfortunate nti abamu balina kuyiga and to change the harder way. Naye bwe kiba gwe tekinnakutuukako weebaze Mukama. Naye bwe kiba nga gwe kikutuuseeko nga okukyukako kugenda kusooka kuba kwokya kugenda kuyitako mu muliro mu kikoomi kikwokyeko. Omuntu ng'oyo bw'aba ayokyeddwa ate tuleme kukosa biwundu. Naye tubeere abamu kwabo abagenda okubiteekako eddagala biwone. Mukama atusaasire tulowooza okuteeka. Nawomi bwe yadda ebintu byakyuka. Newankubadde omwami yagenda, newankubadde abaana bagenda, naye ate obulamu bwe obw'oluvannyuma bwafuuka omukisa eriye. Kisoboka nnyo okuba nti naawe bwe wasalawo okukwata lye wakwata oba n'ova mu kkanisa n'osulawo obuweereza, abamu bafiiriddwa n'amaka gaabwe, abamu ne connections ze baalina, abantu ab'omuwendo, abantu ababagattako baabeesalako kubanga wava mu kkanisa. Okimanyi nti omuntu oyo omwetaaga, naye awulira tebigatta kubanga walonda bulala ate nga n'ekkuba eritutwala gye tulina okugenda ddala. Kakati mu kifo ky'okunyiigira abaakuvaako, mu kifo ky'okunyiigira abantu, mu kifo ky'okubasibira obusungu, lowooza bulowooza nti wano bwe tubeera ewaka neetaaga mukadde gundi, mukadde Kasula omwetaaga, anti Jennifer omwetaaga, anti Rosette omwetaaga. Kirowoozeeko that you need, that is a family Mukama mwatugattira. Naye mwenna esuluba ba family abantu abo mafiirwa kati banaakuggyawa because you have decided to live your own life. You have decided to go astray, to leave them home. Bo basigadde waka and God is blessing them. Come back home and receive the same blessings. Mukama asobola okukyusa okukaabako ne kufuuka omukisa. Tokkiriza okufiirwa omukisa ogwo. Nawomi bwe yadda ebintu byamutererera, naye yagadde okwogera ku muvubuka ono omulala nga Nawomi mumaze. Tumuyigireko bye tumuyigiddeko tukomewo ewaka.
ne bwe biba bifaananye bitya, ne bwe tuba tufiiriddwa, oluusi abamu bizinesi zijja kufa, naye tukkirize tukomawo ewaka Mukama ne bizinesi asobola otuzimbira empya. Waliwo omuvubuka omulala gwe njagala okwogerako nga tunaatera okumbawumba. Omuvubuka ono si mulala nga ye mwawufu ku Nawume. Omuvubuka ono tumusanga mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri. Samwiri ekyokubiri essuula Samwiri ekyokubiri eyogera ku muvubuka ono ayitibwa Abusalomu. Twagambye ebintu bingi ebireetera abantu okuva waka, naye Abusalomu mutabani wa Dawudi ekiseera kyatuuka n'atabeera mu mativu nti si ye kabaka, era n'ayagala okufuga afugiremu ne kitaawe akyali mulamu. Naye ebimu ku bintu ebyaleetera Abusalomu obuzibu tubisanga mu ssuula ey'14 nedda ey'18 olunyiriri olw'omwenda. Kansome 14:25. 14:25 agamba nina kyenjagala okugyayo nti awo Omuyisirayiri yenna, Samwiri ekyokubiri essula 14:25, nti awo Omuyisirayiri yenna temwali n'omu wa kutenderezebwa nga Abusalomu olw'obulungi bwe okuva ku bigere bye wansi okutuuka ku bwezinge bw'omutwe gwe nga taliiko kabi. Nti bwe yasalanga enviiri ze buli mwaka bwe gwaggwangako n'azisalanga kubanga zaamusitowereranga kyeyavanga azisala. Nti baapimanga enviiri ze ez'oku mutwe gwe nga zivaamu sekeri 200 ng'okupima kwa kabaka kwali. Nti n'azaalirwa abaana n'akola n'erinnya. Kati njagadde kujjayo kino nti Abusalomu gwe twogerako yali musajja mulungi. Yali musajja mulungi, Bayibuli nga bwegambye nti okuva ku mutwe gwe ku kaviri akasembayo paka kagere nga taliiko kyakunenyezebwa, yatuukirira omwana omulenzi ow'omulembe guno. Bwe nandigambye nti kwegamba simanyi na ttaamu gye nnyinza kukozesa, naye nti nga ne bw'omutunuulira yenna atuukiridde. Abantu ne bamwagala, abakazi ne bamwagala, eggwanga ne limwagala olw'obulungi bwe, olw'ekikula kye. Abantu ne bamwegomba, ne bamuyimbamu ennyimba, ne bamutendereza omulangira, ddala nga mulangira, ng'alina enviiri nnyingi. Kubanga omuntu bw'agamba nti ng'enviiri ze zituuse ne zimuzitoowerera, yazisalanga omulundi gumu mu mwaka, nga ekiviiri kiva eno ne kikkirira ne kigenda. Simanyi gye kyakomanga, naye Bayibuli egambye nti nga kivaamu ne kkiro eziwera. Olw'ekyo kye yali, olw'ekikula kye, Abusalomu yafuna amalala. Era n'amanya nti olw'okuba abantu bamutendereza olw'obulungi bwe, ayina ebbeetu oba ayina obusobozi okukozesa obulungi bwe n'ekikula kye okufuga obwakabaka bwa kitaawe. Byamuviiramu si birungi, yafuna amalala nga kitaawe ne bwamugambako, ne kitaawe yali mulungi, ne Bayibuli egambye nti Muyisirayiri Abusalomu yali akira. Nga taata we ne bwamugambako alaba ye ali abaavwe, ne bwamubuulirira ate taata yali ayagala omwana ono. Nti naye taata ne bwe yayogera n'omwana ng'agezaako okumugamba, mwana wange kakkana, mwana wange kakkana, mwana wange kakkana, ng'amalala gakula buki.
ebyavaamu omwana ono n'afuuka omuyeekera wa kitaawe nga sitore bwe mukimanyi n'atandika okurikuluutinga abantu abamukkiririzaamu n'atandika okutiisatiisa n'atandika okukola enteekateeka eziwamba n'atandika okukola practice ng'atudde mu ntebe n'ayagala okulya obwakabaka n'afuluma olubiri n'atandika okubeera yekka n'atandika okukola obukuukulu bw'abantu n'azimba ejje erirye era n'afuna abawagizi. Kiseera kyatuuka Dawudi n'atumira omwana ono n'agaana naye nga byakoze ebityoboola ekitiibwa kya kitaawe bingi. Abantu ne wabaawo abaawulira obukyayi ne banyiiga ng'era nawe bw'oyinza okunyiigirako munno ng'omwana gwe yakeera ekyokuzaala ate yamufuukidde ekizibu. Baawulira Abusalomu n'agaana n'amalirira okuyeekera kitaawe entebe agitwale. Ekineewuunyisa kye kino nti ng'omuzadde bw'ogenda mu ssuula y'e19 ng'ebintu byonna bigaanye babikoze babuliridde omwana bigaanye. Abusalomu yamalirira okugenda okulwana n'abasajja ba Dawudi ne bagamba tetujja kukkiriza kabaka waffe kutyoboolwa, kirina okukoma, kiggwa leero. Ne bamalirira okulumba Abusalomu bamutte bamutte naye nga bamuggyeemu olujoogojogo olwo lwayagala okujoga kabaka we. Naye ekineewuunyisa kye kino bwe baba bagenda Dawudi n'abeegayirira n'abagamba mbeegayiridde mu ssuula y'e19 y'e18 ojja gisoma. Mbeegayiridde bwe mumukwata mumukwate bulungi, mumukwase kisa kubanga mwana omulenzi oyo ng'amuyita na mulenzi. Kyokka nga lutalo yooli ateekateeka lutalo kufa na kuwona naye taata akyalimu omutima ogulumirirwa omwana we agamba banaye newankubadde akoze byonna naye akyali mwana. Nze mmanyi kirabika ekimukoze ekyo kubanga mwana. Osanga anaategeera mumukwate bulungi twongere bwe mumukwata mumuleete kale mumuwoyewooye twogere naye tutegere kyayagala. Nkuba akafaananyi nga Dawudi agezaako okunnyonnyola abasajja be baleme kumukola bulabe kubanga mwana. Ssebo nnyabo Abusalomu yagaana n'agenda ne Katonda waffe bw'atyo bw'atukola. Ebiseera ebisinga waliwo lwatutumira obubaka ng'ayagala twekube mu kifuba naye nga ensingo ziralambadde olunyiriri lwe twasomye nti bakyamizza ekkubo lyabwe. Emirundi mingi tukyamye ekkubo lyaffe tuliwetaweta. Katonda n'atuma ababaka n'agamba nedda otunudde east n'agambye genda straight, mugamba akomewo tutambula tudde eno wano we tugenda. Naye olwokubanga mu east tulina bye tulabayo bitutte obwongo bwaffe tetwagala kutunula straight Katonda gy'atugamba. Ekiseera kigenda kutuuka obeere nga Abusalomu nga n'amatu go tegakyakuweereza bulungi. Ogenda kugenda ova ewaka, oyinza n'okuba wavudde ewaka kubanga bakubuuliridde naye ogaanye. Naye buli kintu kiriko ekiseera kyakyo ssebo nnyabo. Abusalomu ekyatuma okuwaganyala kye kyamuviirako okufa kubanga yali bw'aba ali mu lutabaalo luno olunyiriri olw'omwenda enviiri zennyini akaali akamu ku bubonero obumufuula omusajja omulungi eyeewuunyisa ekyalo asikiriza buli muntu omutunuulira ekyamusikiriza ng'abantu okumuwagira kye kyamuviirako okufa n'afiirwa obulamu n'afiirwa byonna. Mu lunyiriri olw'omwenda agamba nti awo Abusalomu yali ali awo n'asisinkana n'abaddu ba Dawudi. Abusalomu ne yeebagala ennyumbu ye, ennyumbu n'eyita wansi w'amatabi amaziriivu ag'omwera omunene. Omutwe gwe ne gukwata ku mwera
n'asitulibwa wakati w'eggulu n'ensi. Ennyumbu gye yali yeebagadde n'etambula mu maaso. Ekyali kyewaza Abusalomu kwe kwava akabata akamutta. Amaanyi g'olina ekikwewaza ofulume ekkanisa, muganda wange, mukwano gwange, mutabani wange, muwala wange, kyekigenda okukuviirako okufa. Oyinza okuba oli mulungi nnyo mu kumobilizinga abantu ng'okozesezza mobilization skills oba ng'ekirabo ekyo Mukama kye yakuwa gwe yandiza abantu ku lw'obuweereza, ku lw'okubateekateeka olw'okudda kwa Kristo, nga okozesezza skills ezo kubafulumya, nkubuulira ezo talanta yo, ekirabo kyekyo, obulungi bwogwo, amagezi gaago, erinnya ly'okoze nkwegayi tebikufuukira ensonga ey'okuwagamira mu mwera bikuviireko okufa. Komawo enfa nga ekikuwaga tekinnakuleetako kuzikira. Abamu baasoma nnyo era bategeera nnyo mbu okutusinga, naye ng'okulowooza nti otegeera nnyo tekinnakuleetako kuzikirira, lowooza olwaleero okukomawo. Abusalomu bw'awagamira ne wabaawo eyamulaba n'ayogera n'agamba Yowaabu nga yakoowa, nga takyajjukira nti mukama we yamugambye omulenzi mumukwate bulungi. Yowaabu yatta bussi Abusalomu. Njagala kubuulira newankubadde Katonda waffe wa kisa, wakwagala, naye waliyo Yowaabu bakuyambe bakugjewo, bakuleeteeka, bo bagenda kukozesa mu kisogo bakutugire mu kizibu ky'olimu. Sitaani akuwambira awo okukakkana nga tokomyewoka. Tolinda okuwagamira mu mwera ng'oli ku lugendo lw'ofuluma otambula opadde ovudde ewaka, ovudde ku kigambo kya kitaawo, ovudde ku nteekateeka ya kitaawo. Muganda wange, nga Yowaabu tannakukuba kusaali, sitaani nga tannakuzikiriza, sitaani mukulaanire yanoonya mukisa wakutugira nga teweenenyeza, sitaani kakuba mukisa ng'oyigidde mu luumu eyo. You want to use the drugs. The devil is going to use that opportunity. Akuttire mu njaga, akuttire mu mwenge, akuttire ku street, gy'ogabye obulamu bwo. Sitaani agenda kuyuza kozesa omukisa ogwo nga bakubuuliridde nti omuntu omulamu emmotoka erina tebeteeka amafuta tebegateekamu ekizoosi, gwe n'okwata ekizoosi n'ogiwaayo ne bateekamu amafuta mu homosexuality. Before you die mu homosexuality, you turn and come back home because there is healing. Nga tonnafiira mu kulya nguzi, kukusomako mawulire, kukukolako biki, you turn okomewo eka. Mukyala we alinze, abaana bo balinze, buli muntu akulinda weddemu, oddemu obalabe ng'abantu nga tebannaba kuva mu mikono, komawo eka. Abusalomu yafa, era bwe bamala okubika Abusalomu, Dawudi n'akaaba ebigambo bye ssaagala. Bw'oba mwana mukadde wabikaaba, bw'oba mukyala omwami wabikaaba, bw'oba mwami omukyala wabikaaba, bw'oba church member, Mukama atusaasire abakkiriza tuleme kukaaba bigambo bino. Kubanga Dawudi yakaaba 18 nti awo kabaka ne yeeraliikirira nnyo
n'alinnya n'agenda mu nju ye n'akaaba amaziga n'agenda ng'ayogera bw'ati nti ayi mwana wange, omwana wange Abusolo, mwana wange Abusolo, mwana wange Abusolo, senga nkufiiriridde ayi Abusolo, mwana wange Abusolo. Basebo ne bannyabo, waliwo eggulu lwe likitunuulira nga tuli mu ssaawa enfa, naye nga ligamba singa omanyi kyekyo ky'oyingiramu kigenda kuzikiriza Debora, nange ne mpuliriza, naye ebyembi tuba tetutasobola kuwulira ng'obwongo buwambiddwa, ng'obwongo bwa Sitaani tannabuwamba. Muvubuka gwe, musajja gwe, lowooza okomebweka, Mukama alukola obulamu. Amina. It is not too late. Absalom, it was too late for him to realize that the father was really loving. He couldn't listen to the tears, to the cries of the loving dad. It's my prayer this evening until you hear the cry of the loving father in heaven, who is calling you to come back home. Please, wulira wonna woli nga Mukama akuyita okomeweka. Come back to service. Gwawanise nga tokyaweereza, komawo tuweereze. Terize ebiganyo okomewo tuweereze. Tukulire ensi, taata atutwale ewaffe mu ggulu. Wano omusajja oli eyali ku musaalaba yakulira mu kkanisa, yabeera mwana mu gwa kkanisa, yali mwana wa Muleevi kabona, naye n'akola ebintu byonna. Omusajja ono n'ajjukira byonna bye yawuliranga mu yeekaalu nga kitaawe ayigiriza abantu ku Masiya tyajja kulokola, ajja kuwonya. Bwe yatunulira Yesu ku musaalaba, omusajja n'ajjukira nti omusajja ono gwe bawanise ye Masiya ajja okulokola, kamwekwateko nange ndokolebwe newankubadde mbadde ndi bwe nti. Amina. Omusajja akamugamba nti taata, nze ddala kunsinga naye onzijukiranga mu bwakabaka bwo. Weewaawo. Sembayo. Yesu yateekako siginica okulokolebwa kw'omusajja ono nga tannasa gusembayo. Yesu ne bwe yafa, omuvubuka ono n'atunuulira Yesu ng'omukka gwe guwalireku, but he was sure sigini kyandifunye y'obwakabaka obw'omuggulu nja kumulaba. Amina. Olina nawe kozesa omukisa gw'olina leero. Yesu nga tannakalawo namwateekeko nti maama presenti nkulonze mubanja ojja kuba nange mu bwakabaka obw'omuggulu. Amina nnyo. Amina. Kozesa omukisa gwa leero. Whatever it is, put aside the name, put aside the legacy, put aside everything that you know is hindering you from coming back home and come back home. That's the only way to go to save our lives. Mukama akumpeera omukisa. Tokkiriza okusigala ebweru. Okomeweka kubanga taata atulindiridde. Ate atwagalanga bwe tuli. Atuyita tukomewo si kutukuba mbooko ng'oli bwe bakuba nedda. Naye yatuyita kubanga ebbanja lyasasulwa. Haleluya. Okufa ebbanja ly'ekibi lyonna yalisasula. Kati fe atugamba gwe bw'ojja ng'obwakabaka bubwo toyina kyakusasula. Ogenda kusasula ki Yesu? Tewali. Okuleka okumugamba nti nkomyewo. Bw'oba oli eyo ng'ogamba nti Yesu nkomyewo. Yagambye bwe twende tusoma Yeremiya nga tumaliriza. Yeremiya essula ey'okusatu gye twasomye. Yagambye Yeremiya essula 3 olunyiriri lwadde lwakumeka olwabirimu olumu. Yagambye nti eddoboozi liwuliddwa ku nsozi ez'obweru okukaaba n'okwegayirira kw'abaana ba Isirayiri kubanga banyodde ekkubo lyabwe beerabidde Mukama Katonda wa.
okukaaba kwe tukaabye basebo ne bannyabo abamu tukaabye ne bye tuyiseemu tubiyiseemu kubanga oba oli awo tunyodde ekkubo kyekiseera tulowooze olw'ebirimu ebintu agamba nti mukomeewo mwe abaana abaseseetuse n'awonya okuseseetuka kwammwe laba tuzze gy'oli kubanga gwe Mukama Katonda waffe ssebo nnyabo Mukama wuuno agamba si nsonga ogenzeewa okoze biki bw'onookomawo ne bw'onodda n'ebiwundu nze nja kubisiba ne bw'onodda n'omukovu nja zifuula omukisa bw'oba olina by'oyiseemu oba olwakiriyo oba biki no matter what you've gone through you just come back home and start from there Mukama akumpeera omukisa kkiriza okomewo eka kkiriza okomewo eka tugende ewaffe mu bwakabaka obw'omu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina amiina nnyo Amiina. Nziza nnyo nnyabo obubaka obwo era amiina nkiwa butuuse bulungi ku buli